Erinnya lyange nze Namatovu Hafswa. Nze mu kifo kino oba mu ddarasa eno nga natumiddwa Engineer Frederick Kafeero. Antumye okubakwasa obubaka buno abantu ba Masigidi eno ate era abantu ba Kayunga era abantu ba constituency eno eya Ntenjeru North. Engineer Frederick Kafeero abeebaza olw'akalulu ke mwamuwa akangi naye tekamusobozesa kugenda mu Parliament, so n'abasaba nti luutu eno era akomyewo. Abantu ba Masigidi eno era n'abantu ba Ntenjeru North abasaba mubeere nga mumuwagira era mumubeererewo. Yasali agambye nti buli muntu yenna azze mu ddarasa eno abeere nga avaawo ne sukaali, masha Allah, abeere nga abakola bulungi. Seeka ne Amira nsaba mbakwasa ebintu bino okuva Engineer Frederick Kafeero antumye mbeere nga mbibakwasa. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tukwebaza Mukulu Kafeero otusagulidde ebintu ebyokunywa. Taata tukwebaza, webale nnyo, webalire ddala. Tusaba Allah akukulembere luutu ejja tukulabire ddala taata. Ale tukusabira oyitemu, olaba otuweereza nga tewayitamu naye taata bw'onooyitamu kinaabeera kitya. Allah akusaasire, oyitemu, webale kutuwa era olujja otuweere ddala taata katukuwe emirembe. Allah akukulembere otuweere ddala olujja era oyitemu oyitiremu ddala. Twebaza Mukama Katonda atukuŋŋaanyizza wano mu kifo kino ku muzikiti gwaffe guno ogw'ensotoka Masigidi Taqwa nga tuzze okubeera nga tusoma, nga tusomesebwa ebyo bye tubeera tetumanyi, ne tubeera nga twebaza Katonda okubeera nga tusobozesezza, ne tujja okubeera nga tweyigiriza amateeka ge. Muganda waffe Engineer Sali okubeera nga abutuusizza wano mu kifo kyaffe nga bw'obumutumye, twebaza nnyo. Allah abeere nga akwongera musera olw'okubanga kyo okugaba kintu kikulu nnyo. Yali badde omuganda waffe oyo tatuwa bintu bino olw'ensonga nti bwe yeesimbawo teyakola ki, teyawangula, naye agamba nti ekigo ekimu tekikola ki, n'agamba nti nze era nkomyewo era nze ndi mu bantu bange era mundabanga bwe mbeera nga nkoze eki, nga nkomyewo era tuli beeteefuteefu tuweera mu maaso go nti bw'onaaba okomyewo tujja kubeera nga tubeera naawe era Hafswa tuli naye, byonna by'anaaba atugamba ebikufaako tujja kubeera nga tukituukiriza. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege era tukwagala nnyo okubeera nga tukola ki, nga tukulabako maaso ku maaso. Okusookera ddala nsooka okwebaza mwannyinaze Kafeero Frederick. Nze ntegeera bulungi mwannyoko Halima Abdallah Amira Sukka, naye weebale nnyo ssebo, weebalire ddala okubeera nga otulowoozaako bw'oti. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulamu obulungi, atutuuse mu kukuba akalulu masha Allah, tubeere nga tukuwa akalulu kangi osobole okubeera nga oyitamu, oba oliawo Allah n'atuwa ebirala byonna ebirungi. Tuba bw'onaabeera omukulembeze waffe tumaze okutegeera nti ojja tuwa biki birungi. Eri abasiraamu mwenna ab'Ettwale, kubanga eno Ettwale yaffe y'e Namagabi, era abasiraamu mwenna ab'Akayunga sub county, ate era abasiraamu mwenna aba Ntenjeru North constituency, nti abeebaza okumwagala n'abeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, n'abasaba nti n'ekiseera kino ng'ebyobufuzi era bizzeemu nga tunoonya ani gwe tunaateeka mu kifo. Engineer Frederick wali nga bulijjo abasaba okumwegattako luutu eno, abasaba okubeera naye okumuyirawo omubiri mu mbeera yonna. Ebirala bijja kujja, ebya kaadi bijja kujja, era nga tusuubira Allah nannyini buyinza bw'anaabakkiriza kandi ajja kugikola ki, ajja kugifuna. So we mbadde nzija ansibiridde entanda era ngenda saba Seeka, omanyi twagala nnyo ebintu nga byerufu. Nsaba entanda eyo gyansibiridde abasobola otuyambako insha Allah ebeere nga etuuka wano.
لما تمسكه وقوله لم يكن متوي وهذا على واحد ما يستفون به التمويل الموقع يمين بلا ما شاء الله سكروا على كل